mbadde nteekateeka okukola programu ebikyayisizza President Museveni mu Buganda. Bwe yali yeetonda yagamba nti neetonda ne ku lwabo yasuka kwenenya ku lwe yene Janet. N'agamba nti neetonda ne ku lwabo ba agenti baffe betutuma ne batatuukiriza bye tubatumye. Ne bakola ensobi ku mirimu gye tubawadde. Okitegeera? Yakyetonda nakyo. Kakati ekyo wekigwa ekyokusindika ssente ba agenti ne batazituusa kitandikira mu office eya State House Controller ababaddewo emabega kubanga Bareki sina bakumulirako nga bamucomplainingako. President agaba ebintu n'akuwa katugambe milioni 5. State House Controller n'akuwako 15. Byonna ebyo bireetera abantu okunyiiga era abantu ne batandika okugamba nti alabika Abaganda tatwagala ayagala banankole. Kubanga abacomplaininga temulimu munankole, temulimu munyolo, temulimu mutoolo, temulimu mukiga. Bonna abacomplaininga babeera Baganda. Ekyo nakyo kireetera president okumucyawa nga bamukyayisa beba agent be kuviira ddala mu State House Controllers Office nti Abaganda bacomplaininga nnyo ku mpewo nti President Museveni byatuwa tebabituwa. Myself inclusive nange ndi omu ku ba victim. Atoli Muganda. Ate ndi Muganda. Kakati ekyo era kati bwe navaayo ne ngamba nti ne president jjajja w'abaana ayinza atya okulimba. Abantu response yaabwe mu Buganda bagamba tebasobola bikuwa kubanga oli Muganda. Okiraba? Bana bajja mu comment mu ane abala bakola mu bagenda ne ba blog ne biteka ku mikutu gyabwe. Basajja mivule alajana Museveni yamusubiza ebintu bamuwako kwota takimanyi nti Muganda. Nanga ko kirabe. Takimanyi nti tatwagala. Ko kirabo kolagana n'abanankole tebatwagala. Bimukyayisa aba agent ba President Museveni abakuweredde ddala mu mutima mulungi abasazeewo kuwa ne ba agent be ba implementers bamuleetera okukyayibwa ebintu tebituuka kati ne balowooza nti jjajja w'abaana alimba abazzukulu oba si kyo tayagala Baganda agaba mpewo wano mu Buganda kati abantu abamu bakitaputa that's how they interpret it nti ffe Abaganda atuwa mpewo towulira babasajja mivule bacomplaininga abasuubiza mpewo owulirayo munankola complaininga okiraba that is very bad so ateekwa kambuwala ajjewo ekivume nti byaba abyempewo abantu eruwero abasorting bakaba bafetani babo obawulira bacomplaininga abasiramu bagamba sente tetwazirabye kati bano ba agent be facts evidence evuddeyo nti bongera okumukyayisa kati the Islamic community mu Uganda eyinza etyo butamukyawa actually abasiramu n'Abaganda bensinga owulira wano nga balina mwaka kati okuwa Abaganda ebintu State House Controllers Office neba wako kwota kiretedde President Museveni okumukyawa kubanga Abaganda bangi bacomplaininga ekyo bw'okijjawo ekimu ku bimukyayisizza ekinene nnyo y'ensonga y'ettaka. Kakati bino President Museveni Abaganda baawe emirimu tebabimugamba bamutya bamulabanga empologoma balowooza nti bw'ona omugambako ayinza obutakuwa bwa minisita oba n'abukujjako. Bakiwanda tebakimugamba, Banankabirwa tebakimugamba, Bameria Kyambadde, Rosemary Seninde tebabimugamba. Kakati nze kankwesa omukisa guno nkimugambe. Nabi awadde kisa kya Mukama amuyambeko kutuukiriza ebisuubizo bye ne service advisor. Kakati ensonga y'ettaka gitukomyeko eyo Abaganda balowooza nti Mwami Museveni yabanyagako ettaka kubanga bamukwasa obuyinza okubakuuma n'ebintu byabwe n'okubayambako okubakulaakulanye. Kakati ebintu byabwe ne bigenda ku mulembe gwe
ettaka lyabwe lye babaddeko emyaka 45 ne bali batwalako ku mulembe gwe ne balabanga state etabayambye etabalwaniridde wabula eri willing n'akatono ke balina kabajjibweko tebasobola kukwagala mwami Museveni ne boyagala otya tebasobola waliwo abantu abatagobeddwa ku ttaka ne balaba ebikolebwa ku baganda bannaabwe abo tebasobola kwagala balaba amaziga ku TV balaba ebintu ku social media kuno ne balaba abakadde engeri gye bafulumizibwa ne bakasukibwa ebweru ne balaba abaana abato basula ne banyaabwe ku mbalaza wansi w'emiti abaganda tebasobola kwagala president. The sitting president has to be hated. Tebasobola kumwagala. Kakati president n'atekawo amakubo agana ataasa abantu. Teri gobaganya abantu ku ttaka bw'amala okubyogera atekawo n'obukiiko kati ngenda kuba agenti be ba implementers kizibu ky'amaanyi nnyo eri president Museveni ne state nti alonda RDC yamukiikirira mu kitundu ekyo RDC yakulira ebya security mu kitundu ekyo RDC mukama we agambye teri kugoba muntu yenna ku ttaka ettaka ne ligenda nga RDC wali atunula. How do you explain that? Kakati DPC nawulira commander in chief nga agambye teri kuddamu kusengula bantu abali sengula ne bayite wa DPC owulira oluusi abasirikale be bawerekera abasengula abantu bawo balumbye n'omukyali wa Kiso tewabalabye okiraba kakati abo naba agent ba state okiwulira mu bitundu ebyo omunyagibwa ettaka mulimu ba Giso ba Diso ne Piso ba district internal security officers ba Gombolola internal security officers je bali otegera bali na amaanyi n'obuyinza bungi ettaka ne ligenda ng'abo bonna gye bali kakati bana abantu abatwaliddwako ettaka lyabwe bamaliriza bagamba nti kino kipange kya state yekikola Museveni tayagala baganda bwe batyo bamaliriza nga bagamba kubanga tolina bw'okinnyonnyola nti president nayogera nawe okyebuzako nti president ayogera atya ne bagano kiteka mu nkola kati bagamba teri muntu asobola kujemera president obo bulimba president yali mabega wakyo yekweka bwekwesi okitegera kati abaganda ne batandika okulaba nga president atabaagala tebasobola muwa kalulu ngaloza buli kimu kituuka ku bo kakati ulya na kino waliwo ekintu ekyajja by coincidence ne president Museveni takimanyi by the way era ekibbattaka ekyo Museveni takiriimu tewali nsonga lwaki abba ettaka litwaliwa kakati abantu abasookera ddala okusengula abantu okugula ettaka ly'abantu abasinga okulabibwanga ku sites ezabangako obujagalalo enkayana okubbibwa kw'ettaka babanga bava mu western enjuba gyegwa bw'atabeera mu kiga abeera mu Nankole bw'atabeera mu Nankole abeera mu Nyoro kati ate ffe abaganda tetubaawula omunyolo omutoolo omukiga bonna tubayita banankole ne bali abayitamu ku boda otegeera kakati ekyo ne kireetera Museveni okumukyawa nti abbye ettaka ly'abaganda alimazeewo abaasinganga okujja n'ebisente n'abasirikale n'amagye babeeranga bava saidi eri eyogera olulimi olwa president Museveni kati abantu ne balowooza nti mwami Museveni yali emabega w'ekibbattaka abantu bana babeera ne president Museveni bintu bino n'asobola okukola judgment entuufu esaanidde n'ateekera decision eyetaagisa bano bonna bawo ba minister abava mu Buganda tewali amugamba bamulaga kiri bulungi okutegera tebabimugamba nti president abantu bagenda kukukyawa ettaka liggwawo
abantu balowooza nti gwoli mabega w'ekibba ttaka kambuwala mukko. Nze ndi mujulizi nti abantu abasooka okuyigganya abantu ku ttaka lyabwe okubagobaganya nga baleeta ab'amagye abamilitale aba UPDF bakozesa abapoliisi babanga bava side Mwai Museveni gyava nga boogera lulimi lwe lumu n'olwa Mwai Museveni. Kati Mwami Museveni asobola okuba nti teyakiriimu era nkakasa takiriimu, naye abantu be balabika nnyo mu kugobaganya abantu ku ttaka. Ngenda kuba ekyokulabirako abantu kumpi wano n'empererwawo abantu bali President Museveni tikitezi erudda awo waliwo basengula abantu awo kokubera ligende kitezi Bobi Wine ababani batwaliyo obuwunga na biki muwadda nkunyingi abo ndino njukiri aliko ba mumbejja kakati ettaka eryo bwe babasengula abantu president yagendayo ne bamugamba nti muganda wo Salimu Sale bali banankole nabo abantu nge bamugamba yagala abawulirize ne bamugamba nti muganda wo era abajja wano basirikale aba Salimu Sale aba Wallace Creation. President abaga nti ebyo gasiya bimbiveeko Salimu Sale ne ttaka lyagazaaki naye nga abantu bakikubiyewo ayina yayita ajje Kazindala yogere nakimugambirira muganda wo Salimu Sale yatwala ettaka lyaffe abantu be basirikale be aba Wallace Creation okiraba kati wateeka okubeerawo obukambwe era tukiddemu ekyobukambwe ekikolebwa lwaki ba DPC ettaka ligenda nga gye bali ba RDC ettaka ligenda nga gye bali jukira yagambye nti yenenya olwaba agent be batuma ebintu ne batabikola be bawa offices ne batakola batekedwa kukola ekyo kiyali ategeeza abantu be tebakoze kye batekedwa kukola okubba ettaka kukyayisizza Museveni nga bw'okiwulira ekintu ekinyalo nzingiremu ne kino kubanga ndaba bikwataganye nnyo campaign enabwe mu gyeriko kati yakulaba era bo bagamba president tibali mu campaign ey'okkomyawo obuwagizi mu Buganda bwabagibwako nalabe n'omukyala Anita Amonge ekyazanga omulabe nga afukamidde bagamba Baganda badde bawagire NRM eddemu eberenge ettaka bwe gwali edda njagala okinzingire mu bino bimenye service zino oba okutereza biyinza okuza obululu oba okuyega kwe kutali kulungi kakati nenjalo kizingire mubiri byobadde oleeta ebicha ya president ye yaloga Buganda bwe tuli mumanya njagala mwenna abantu mukwata amajambiya bwe tuli mutegeera eyaloga Abaganda tumusale salo obufi yatukola bubi nnyo yatuloga n'embugo tazisanga eyaloga Abaganda tuliko ekikyamu kinene okukwata Kasarine Kusaasira asinga ebbina mu nsi yonna n'omuleeta ku stage ng'omulamwa kukomyawo Buganda mu NRM n'oleeta alina bbina eddene mu nsi yonna Abaganda kyafu kuzina tufa mazina Abaganda twagala nnyo okuzina mutuletere abazinyi ku stage mutukomyewo mu NRM nga mutuleetera abazinyi ekizibu kyaffe mu Buganda kuzina twagala kuzina Abaganda tuli bazinyi muloke mulete abayimbi abalina amabina amanene mu nsi yonna bateke nnyo obubina ku stage nti Abaganda tukomewo tufa bina Abaganda ye level ko batutadde tufa bina kati tuli reduced ku level eyo bakiwanda bakasolo banamayanja ati banifa kawoya okutegera bareducinze Abaganda ku level ya mazina kuzina batuletera abazinyi ku bituuti batukomyewo emitima gyaffe mu NRM Abaganda ekyaba kyayisa NRM gali mabina nga akabina kakusaasira tebakyakalabako ebbina lyakusaasira lyatuleta okukyawa President Museveni munoke mukole campaign y'okkomyawo Abaganda mu NRM nga mutuletera ebbina
ekyatu kyayisa Museveni tumumma obululu mu kalulu akaggwa Bobi Wine n'amuwangula bubi nnyo lyali bbina nti twali tumisinga ebbina lya kusaasira baatujjako ebbina kakati ebbina lya kusaasira likomyewo katukomyewo mu NRM Abaganda ani yatuloga abantu ne bakuŋŋaana olw'ebbina ebbina lya kusaasira ebbina lyeri atunyiiza twakyaba Museveni lwa bbina Abaganda abo batutadde mu kifo ky'okukola ku biruma abantu ettaka lyabwe ligenda Abaganda bafuuse momboze mu nsi yaabwe basula ku mbalaza basula wansi wa miti basula bisaawe ettaka balimalawo bakiwanda abakulembeze mu Buganda ne bakuŋŋaanya abalina ebbina eddene mu nsi yonna bakusaasira batusirira amabina kubanga twagala nnyo okuzina Abaganda tuli bazinyi okuzina kye kizibu kyaffe n'ebbina kye kyatobula ne Museveni ne batuleetera abalina ebbina bawoyewoye emitima gyaffe tukomewo mu NRM ekigambo nga kyeraliikiriza ekyo no mujoza Obuganda nakugamba neetaaga munziruse wano nzireyo mu Amerika ndyoke nsumulule waliwo ejjoogo lyennyini egenderere ejjoogo lyennyini nakugamba nti wano nkuwaako 5% nemala nsumulula nentuka mu 20% bano basajja bankwata ekyo kiragira ddala Abaganda tetusobola gaggawala namba emu Abaganda tetuyinza kufuga ggwanga lino nga Baganda bannaffe batulimba bulimbi ne batusiruwaza ne batufuulinga mbu bwe tuleeta abayimbi ku stage ne bayimbi batwala bivulu okomawo mu NRM twetaaga bivulu ebyatunyiza mwakoze research okunoonyereza ebyo bye byanyiza Abaganda ne bamma Museveni akalulu tujogeddwa Arafat nkubulira era nze Katonda nanyamba nemala nzireyo mu Amerika kati nsumulula ensi n'effe ekitiibwa nzijjudde byennina byokka eryo jjoogo ly'otulabanga nako kubanga bano bakiwanda bali mu gavumenti balya tebayinza gamba ku president nti ensonga yeeno awali obuzibu weewano badivaiza basinga nonda Abaganda tebana kye bamugamba Abaganda ebyabanyiza weebiri nze nabadde nsuubira nti bakiwanda bagenda kutukolamu campaign referendum Abaganda banoonyereze kiki ekyatutabula ne tukyawa President Museveni abantu boogere ebibaluma bali mu kutegeka bivulu Abaganda ebivulu kye kizibu kyabwe kugamba reduced tutyoboleddwa netusiba ku ddala nti kutukyamukiriza issues Abaganda ezibaluma weeziri Mwami Museveni okuvaayo ne yeetonda kankubuulire alina kyamanyi omusajja omukulu oyo ku myaka 8 alina kyamanyi ekyasoba ekyatanudde omukulu okwetondera we twandibadde tutandikiraawo ne tumugamba president ensonga zaffe naawe ze zino okitegera kakati abantu nkugambye Abaganda eyatuloga yatukola bubi batandise kugamba sumulula abasibe baffe nonsense nakyo kikulu ekyo si kikulu buli gavumenti yonna egenda okujja ejja kubaako abantu beekwata abali criminal eggwanga bulikwasa ebituluma ebitwavuwazizza bye twetaaga okukulaakulana Buganda ejja ku ntikko buli gavumenti zikwata waliwo abantu abakwatibwa nga balina petroli bagenda kwokya kibuga nga mugamba nti babate ebyo ebituluma Abaganda tusukka milioni 8 bakakwatako bantu 20 kyekizibu kyaffe kakati Museveni bwakera ku makyanaga nti abo mbasumuludde bwe atassa Girinnya n'asumulula Sewanyana twafuna ki ono omuwala yali ani omuwala wa Bobi Wine oyo gwe basumulula mutegedde basumulula ne tugagabula ntuva mu bwavu bwabasumulula ettaka lyaffe ne balekera okulitwala
abantu abamu babakwata nga batega bomu abala babakwata nga bagala kocha kibuga baguze petroli baliko emisango lwaki mwesiba kwaka akantu akatone nnyo ensonga z'Abaganda ddala bwebo obuntu babadde tebanabakwata abantu abo Buganda tutubadde na issues tetubadde na nsonga zaffe zituluma tuzina zisema so lwaki kati ate mwesiba ku kali akantu mukubanga sumulula abantu baffe tuloke tukusonyiwe tumusonyiwa ku kyakusumulula abantu tubadde n'ensonga zaffe ezituluma ng'Abaganda bakiwanda baganyo zipresentingayo beba tukiikirira beba sinkana omukulembeze ne bamugamba nti ekiruma Abaganda bwavu ekiruma Abaganda takali abwe kuli bamalako otegera ekirala byo basubiza tebabifuna bye byabanyiza bali kusoma abantu baffe mu bate ebyo si bye bikulu we are just getting political all the time obusiru obusinga obusiru obanga omuzadde ayagala kutwala mu ssomero oba kuzzayo ku university owulira omwana n'ogamba taata nti school fees za university sizaagala nze njagala kusooka kungulira ngatto eriyo university gye bagobamu omuntu nga talina ngatto waliwo kirabyeko kati omwana n'agamba nti totegana ddadi okuwayo school fees nze njagala ngatto bw'oba tungula engatto sijja kgenda kyekisookerwako kyekinene engatto zisobola okugulibwa tusobola ku kine tuition engatto nja zigula tebajja kukkiriza kuyingira university nga siwadde school fees ate school fees bweziwaayo essomero nsobola dinnyonnyola ne bagamba nti engatto zinajja omwana ayingira ekibiina mbabulira amazima tetulina mu Uganda yonna omwana gwe baali baganya okugenda ku ssomero mu university lwakuba tiwanawo omwana mukaluka lwakikola gwezanya katembawo ogambe taata mpadde school fees zizino nsasudde mu banka naye siina ngatto olabere kikyala bwana kweba mu kibiina it can't happen so oganti tubeko betusosowaza ng'Abaganda oli mu ansa yenyini mwozanyira tunoonye be tulina okusoosowaza tuve ku buntu obuli trivial obunyinkuuli Abaganda bona bali mu kusumula baana sumula abantu baffe musumula abantu baffe ebiruma Abaganda abantu kakati njagala ombulire abantu be Nakaseke abantu be Gomba abantu kagambe abuyikwe genda bo bazalira abana bo basumulula abakazi ne bawone naku ya leba yannaku gye balabira mu leba nti abantu kubizinga bazalira mu maato Abaganda tuli aniraki tetumanyi kyatutuukako bannaffe regions endala baleeta ebizibu byabwe ne benyonyola omukulembeze ffe twagala kino nalabye abalaalo babagobye mu mambuka sajja balajjanya okumala ebbanga bagamba nti abalaalo bave ku ttaka lyaffe era pulezidenti yakituukiriza ne CDF n'akikoonamu gwogambye nti fane Uganda ebirowoozo byaffe tulowooza ku ki bubina batuleetera abazinyi ne bayimba ku stage ne tusanyuka ne tukomyawo omukwano gwaffe omukwano gwaffe ne guluka gukomawo eri President Museveni nga tulabye kabina kakusaasira Abaganda ffe tusaba yetwagala mazina kasa kusaasira tunyenyeza ku bina nga fowolo byaffe byetubanja biweddeyo gamba Museveni fuga tulabye bina lya kusaasira fuga paka Yesu lwalidda Abaganda bye tusaba mazina so kigambo kya nnaku kiringa edda bakabaka bagabanga ettaka nakuwa mayiro y'ettaka n'otuka mu maaso ga kabaka nakugamba nti saba kyoyagala okitegeera kati n'omugamba nti ayi Ssaabasajja Kabaka singa otukolerayo akabaga ne tuzinamu ku mazina awo engoma ne zivuga ne tukulaga essanyu ng'oli maaso ga kabaka kabaka omukisa osabe kyoyagala bagaba mayiro za ttaka kabaka oludde otukolerayo akabaga tuludde okulya tukolerayo akabaga tusula wano mu lubiri lwo nga tuzina tukusanyuseemu okitegeera naye ng'osula mu nnyumba ya ssubi oli ku kibanja nannyini ttaka akugobako essaawa yonna so
kati ekyo abaganda bwetu betufaanana President Museveni akaseera kaakano akokumusindiikiriza ku kisenge nti ffe abaganda wagambye tukusonyiwe twetaaga kino wano watwetaagira kikiwale twetaaga kino tuli mu kumugamba abasibe abakwatibwa bateebwe ai denge bituluma bingi waliwo akalala tekawooma bulungi naye ndikwogera olulala akugere naawe ate lwaki okatereka kayinza okunsubya ebintu ati bakwetaaga kati otugebe batwetaaga waliwo ebintu ebiruma abantu bikyaliyo naye kati kali kankaleke kanjogere kano kofusi kanene nnyo abaganda banyiiga kano k'abaganda abategeevu ebibanyiiza byo tebibera by'abana aba bulijjo olaba district y'e Wakiso RDC si Muganda olabe Kasangati waliwo deputy woli assistant RDC naye si Muganda Entebbe olabayo RDC si Muganda tulino mu Wakiso wakati mu Buganda Wakiso wakati mu Buganda DPC olaba ni Buganda abasinga bonna ba district police commanders bonna si Baganda ebyo ababiraba ne waffe Kasangati wali nakyo kankikubewo waliwo ennundire Kasangati DPC aliwo awo Baganda beerere be bali eyo DPC ne mbaleetera atali Muganda ate nga bonna bava ku side yemu kakati bano bannaffe ba agenti ba President Museveni kubanga ba DPC Museveni si yabalonda Kagaba yabalonda agaba yani byakagaba akulira polisi senkagali wa polisi IGP byakagaba yabalonda lwaki olonda bwotyo ebina bina biretera abantu okukyawa President Museveni baloza nti abasosola atuboola tatwagala lwaki olonda ba DPC ba district police commanders wakati wa Kiso Obuganda today ndey Kasangati wa Kiso nona ba DPC abapolisi bona bakulu nga bona basaidi mukati muri Muganda nomu kate bina byonnebyo obitunulira binalindowoza nti bano bakiwanda bandi badde basinkana President Museveni bamugamba nti wange wenenyeza ne tusaba tuwayo ka appointment tukubulire ffe abantu betutambuliramu betuweererezaamu bye bagamba ebyabanyiiza awo bakulabira ddala ng'obasosola regioni erimu Abaganda n'oleta ba RDC nga si Baganda n'oleta ba DPC nga si Baganda kati n'ekyo abawuliriza mu nteeke mu ssaala tebanona omanyi tebaagala bye binkwasa nti ono Arafat yansetinga Arafat olimu omuzimu oyagala kunkwatisa bajja kuga nti Arafat yansetinga oleta obusosozi nontanula nonsosonkereza n'enjogera bye nali nsirikire njagala byogera mu Amerika nze ebyo ebyankwatisa kwatisanga ne batekenya amabina Abaganda tufa bina ne mwita abantu bajja bazine okuzina bagenda okuzina nche kizibu kyaffe Abaganda tukoyamba tuli bazinyi bwe tutazinako tufa twagala nnyo okuzina dansi ne mutwetera kuzina buzinyi Abaganda ekizibu kyaffe kuzina twagala kuzina so waliwo ekikyamu kinene wano mu Buganda kikyamu kinene tugende ku nsonga z'aba DPs wagambye Iran tetekwa kuddamu kutukanga ekiba kibe era obadde yogerako nti nuclear zezijja zisoboka okujja era kino kyowulira nti America tutaase Abaisiraeli nga bakaaba tebakaaba kubanga ebikuba Iran tebabirina bagala ekikwata kiri kye bayita third eky'Amerika kye baagala abawe air defense system ekibaka ebikompola bya Iran kyokka kye batalina Iran okunoonyereza kulaze
ebyokulwanyisa byonna era omanyi lwaki tebakozesa nnyonyi ennyonyi zaabwe zonna za 1979 baagano zizza obujja abasovieti ziri ezedda nkadde nnyo okutegera kati Isiraeli ina biri sophisticated kyobola yewano esitula n'ennyonyi neyingira mu bwengula bwa Iran okiraba kati balina ebikuba bikadde misairo zino Omuisiraeli zaatiddemu zokka kyava ayagala kiri ekikwata ekibaka bakimuwe abake kati naye mu kukasuka ate naye alina naye ye alubirira ebintu bibiri kati ebikulu tafa ku kibuga kya Teheran kya Iran Teheran ayagala kutta mukulembeze na nzizi ekyokusatu ebyokulwanyisa wabikolera uba manufacturingira kati we manufacturingira mizaire ezo ayagala kulaba nga akubawona n'enfo zonna zonna we ziva nga azikuba nga tamakyasobola kasuka bikompola eri process ya nuclear nga agisaanyizaawo yona amafuta agamuwa ssente okukola nuclear nga gonna enzizi baziraze ejjo nga zisanyisa okwaka omuliro ebitundu ebimu kakati omwavu nga toyinaamu ka ssente tokalya nnyo kukamalawo teweejalabya wetulaga buli kintu kigenda kulinnya kubanga ebintu bikolera ku mafuta okitegeera emmeeri tetambulira ku baatule z'amafuta zaguni z'amasannyalaze ez'emmeeri ezireeta ebintu zikozesa amafuta ebintu byonna bitulaba wano bina bijjira ku mmeeri ne bigwa wali e Mombasa ne tubinona ate naffe tuvuga mamotoka ate naffe tetulina train nti esala ku miwendo kubanga yo erina ekkubo lyayo ejja straight eyita terina makoona olugendo luba luyimpaye tukozesa biroole byebireeta batika muziko gundi ziri magulu 10 batika muziko container bijira ku motoka amafuta gagenda kubira waggulu ojja kwesanga ati ne bweyagala okugula ewuze zitunga empiso ekikwanso buli kintu kyonna ekyokulya n'ekyokozesa kyonna kigenda kulinnya emiwendo kati nabire ebibadde mu maduuka bye baleeta edda bagenda bikweka balinde ebbeeyi emala okukola ki okulinnya bano ababireeta nga biriko ssente entono bakozesa omukisa guno bagenda bikweka kati balinde embeera embi yeyongere eyaleeta sukaali nga kilo eri ku 135 bagenda mutereka mu masitowa kilo emala okutuuka ku siringi 8 otegera balyoke bamugjeyo so alina akasente tokajaajaamya kubanga luno olutalo terunaba kulaga bubonero nti lugenda kuggwa North Korea agamba ayingirawo okuwagira Iran Omupakistani agamba ayingirawo okuwagira Iran n'omuchina kali kakati ate Trump agamba namulebe nga awoninga Pakistani tia Pakistani ebintu bino wandi bivuddemu bigususe Pakistani kubanga kati kanchibayo bana Uganda Pakistani kuludda lwa ddyo ayinayo India balwanagana tebakwatagana kakati saidi eno yakono jalina Iran ye mukwano gwe tayinza kkiriza Isiraeli ejjeko government ya Khamenei baleete omukulembeze anakwatagana na Amerika ne Isiraeli ajja kubera mulabi wa yasigale wakati yawo nga buyindi tebakolegana na buyindi ene waliyo batakolegana nabo ajja kuba kwatagana na Amerika ne Isiraeli nga tebakwatagana na Pakistan kati erina okuyamba Iran okulaba nti Khamenei government yabwe esigala ku security yayo webale nnyo otegera kakati India mukwano gwa Isiraeli ate mukwano gwa Amerika okegera kakati Pakistan ekiraba negata bwe bajja government eno ne baleta essekimu ne Amerika ne Isiraeli buli ludda lwonna olw'eggwanga lyange mbana balabe waliyo n'akalala kasikali ke bayita Bangladesh nako tebakolegana era kakati so Pakistan yagala kuyingira mu nejjukira North Korea ne Pakistan America yagala ejja kubalaga nti nze super power kubanga tebaagala okitegeera bwe bageza ne bakwata ku munywanyi wa Isiraeli America ejja kugamba nti kambalage nti nze super power
era North Korea bwe kiyingiramu ebe sajjudde bwa omunyo. Mpulidde konti Pakistan esuubiza Iran nti baba kuba nuclear naffe tugenda bawa nuclear mu bakwe baffe okubekubira. Kakati Israel ekyo kyagala naye tesobola kikola nga tebaze kukonsultinga kubuuza mukama wa America. Ekyo kyojjukubako nuclear n'ejjukuba kwa Iran essaawa eyo n'ekyagala naye erina kumala kubuuza bali bakakensa mu politics w'ensi yonna kinaleeta kiki kinavaamu kiza okuzaala sematalo ow'okusatu China neyingirawo Russia neyingirawo okutegera kati Russia bweyingirawo China ne North Korea ne Pakistan France Germany Bungereza Italy Canada Bungereza UK ne America balina kuyingirawo otegera balina omukago gwabwe guli ogwa G7 batudde n'okutuula weekend ogwatandise nga tonaba na kwogera ku European Union na United Nations G7 etekwa kuyingirawo okukka kubanga jukira nti Germany ne Bungereza babadde baagala kusosonkereza Russia mu Ukraine America yabalabula nti temunafuna maanyi gamusobola omu Russia babadde baagala kumusosonkereza kakati leko mu Russia n'omu China babalumbe eno ewaabwe okumpi batekwa kuyingira mu lutalo olusematala azaalibwa okusatu kati Isirairi emala kubuuza America tekizaale obuzibu ogamba otya otegera naye Iran ketandise okuba embassies nga bwe tisatiza kubanga ya America mu Isirairi bakubye akatundu tewali yabuliziddwa tewali yafudde naye ekizimbe bakikubyeko ko kati Iran bwe sunguwala ennyo nekola mistake nga Isirairi gye yakoze okulumba eggwanga eryetongodde n'erisosonkereza n'erikuba netabajeno bagikubye Isirairi bagikubye anozeemu bukya okuva 1948 eggwanga lya Isirairi lyatondebwawo okutuusa kati tewali yali agikubye ati nakubiri bagikubye otegera tewali yali agikubye kakati of course enabya achievings bingi Iran yakoseddwa nnyo nti tosobola kutakulira amaje command yonna n'ogita ebyennyonyi notta omumyuka w'eggye ly'okumazzi notta owa intelligence nga CMI wano waffe yasse bangi command yonna n'agita ate n'amakolero nyalaza yagakubye nnyo bamukubye kyo tukikirize Isirairi bamukubye anyeza kugenda mawulire abadde bakavalinga emboozi ebifo bakubye era okukuba kuno Netanyahu tavangako mu Tel Aviv kituufu kati yekwese ali Greece tewali mbeera of course bagamba nti tewali bukakafu nti ali Greece naye ekikakafu kyo kiri nti taliyo mu Israel yekwese toyinza kumanya oba ali yekwese mu bankazi embeera tewali yali agimutuusizaako emugaana okutambula nga yeetaayo mu Isirairi Iran ekimukozi of course no wa Iran naye yadduse otegera naye Isirairi ye yakkiriza ku luno nti abasajja bamukubye nti ne president n'afuna intelligence Netanyahu nti bagala naye kumutuusaako bulabe naye ne yeekweka Isirairi wali yali akikoze so wetulaga wazibu nnyo gwe Uganda kasente tokalya kumalawo kyobadde okula enusu ebisatu ojja kigula nusu 9 wadde yawala okunyongerezako n'akarasha kwekyo kubanga nayo ndabanga efunye omukisa okuba Ukraine kati nga bweyagala kubanga bano bantu bubongo bonna buli eno mu Middle East naye nere olutalo lukyagenda maaso Russia tegenda kuba Ukraine ndabe nkinga amawulire genfuna diru yawedde diru yawedde NATO terina maanyi gajja kuwakanya Trump kubanga Trump yabakuuma ku Muchina ne ku Russia kati bamugondera esimu yamaze essaawa emu n'eddakiika 10 wakati wa Trump ne Putin wa Russia Trump n'akkiriza ebibuga byonna bye bakutte ebitundu bye bawambye babisigaza Russia owulira yes ne bakkirizaganya ne Trump ne Putin agamba nti bwe kiba kityo sigenda kuddamu kulwana namba 2 Putin n'asaba Trump
mpa obukakafu nsobole okukwesiga nti mu myaka 2 okuva kati Ukraine teriyegata ku NATO nambga nti mbukuwadde kigambo kyange NATO tewali kibayita NATO nga tewali America exactly kituufu ne sente zonna ze bakozesa America ebawe ebitundu nga 6 ku 10 bo baleetaana tewali leo bali bagenze nga talimu ebyokulwanyisa ate America yebibawa ebirala yebibaguza yebikola ebyamanyi yebikola tebalina manyi president we no information yomanyi lwaki nyine ensonde ezesigike ezigamba nti ne air defense systems zade bagenda zijja bazitwalira Israeli birekanga ebiwedde so kakati bali bakoze ekidiru yawedde era kwotegera nti tebalina manyi Germany akati kuyaleta mu erage Russia nti naffe tukusobola bagigamba nti please shut up bino bivemu tosobola abasajja bali tembasobola otegera ne bakakana Bungereza nayo ne kakana otegera kati amaanyi gonna bagenda gateka kukuyamba Israeli era Bungereza yatandise ddo okutwala emmeeri zirubogola za simbudedda already ina wali ni Jordan ebintu byayo kati etwala France nayo eri ready Germany eri ready kubanga babade balese Israeli ebere yokka ne kasita North Korea yatandise okukanga ne Russia ne kanga ne China Pakistan ne bagamba nti tugenda kumalirizanga batuzanyidde batulinye ku nfete nga bagamba nti NATO teina manyi okutegera daino kuma ekitibwa ekyo daino kuma ekitibwa kyabwe kati kano mukawulira abatuliriza obedda ndaba ku social media okwo abantu bagamba nti lero America efa lwaki eyagala nnyo Russia kati ensonga nyingi leka mbaweko 3 zokka abayudaaya abali mu America bebamu kubakola technology owebyokulwanyisa oyo omungi gwe mulaba endagaano ey'obutakukwatako buli akwatako tujja mukuba awo etandikira abayudaaya katonda yabawa obwongo nti n'ennyonyi America zebawa bazongeramu ate science owaabwe tiri bali nekolero libakubiri abalumye nnyo mu Israeli mu ndalino badde bakola research so kati bakugu nnyo nti America ebawa obutitimbe bw'essente kukola technology yoyo era bwe twogerera America Trump yasabye Israeli muwe technology yakozesa okola Iron Dome bamwongeremwe waabwe bakole ekibaka nga teri kyakulwanyisa kyonna kiva mu China ne Russia kisobola kutuuka mu America bagenda kukozesa technology wa Israeli bongere nabo mu Iron Dome je batwala bajongeremu okulaba nti tebakamiza iro zokka bagalo kubanga ne bomb eya nuclear tesobola kutuuka mu America bagenda kukozesa technology wa Israeli so bakugu nnyo era ennyonyi president wa America mwatambulira obwongo 6 ku 10 bwali wa Bayudaaya Air Force 1 kati gwe mukwano ogwo namba 2 abantu abamu kwaba bayimirizaawo ebyenfuna ebya America abagagga Bayudaaya mu America abali n'obwongo obutambuza ekonomi ya America Bayudaaya Black Mail okasija ne kamugamba tukume tukolere kino nakikola ekyo awo we wali ensonga eyo kati ensonga endala eri spiritual byanzikiriza America eggwanga lyabwe lyasimbibwa ku musingi gwa Katonda bayino ne kabono ne sine batandika okukola bisiyaga ne babikkiriza ne bagoba ebifaananyi bya Yesu mu masomero biki ne batandikira ku kiri era kirabanga Trump aleta nnyo abalokole okusaba mu State House White House bamusabira nanyo nga tena kuyingira agenda baddeyo ku nnono kakati bo bakimanya America Bible egamba nti buli anaawanga Isiraeli omukisa tunamuwanga omukisa bo bakkiriza nti kibavudde babeera number 1 because they bless
Israel. Kiri written in the Bible. Ndiza hii ebawanda ke dusu. Buli anakuwanga omukisa. Anakusabiranga omukisa. Ne Katonda namuwanga omukisa. Bo bakirize kibavudde babeera number 1. Ekanyiriri ako kibafuna. Kati cho ekyamazima. Olutalo oba mwagala oba temwagala Isiraeli ejja duwangula. Bajja jikuba ne ejja kuba ebinafu ya Iran. Bagende batese. Baberenga tebakyaso nga bazze mabega myaka 2 mu nteekateeka yaabwe eya nuclear. So kale katujje obaka bunampuliriza bwe tukomawo president tutandikira ku mbaliye ya gwanga. Okay. Tuyite mu mbaliye tubereko gujja kumbulira biki biwala byemu ebigenda okuyamba ku gwanga ne bitajja kuliyamba ate oyina tukubyako ku kifaananyi embalirira enkadde yo yakola etya muje gwanga gendo maso no gitambuza kugambye UPDF ne Africa majegayo gaina we gayinzo okuyingirira mu lutalo luno atenze nange nezukira kali nga CDF agamba abachwezi vandimwe bonna bayimo omusayo mu Israeli kakati tetulabanga majega fega genze ne galwana kakati Frank Agashumba alinente naziraba ate nakuzino naziraba nga azongeddemu singa muliranwa wa Frank Agashumba ku side ya kono naye abali nente kati ate muliranwa wa Frank Agashumba ku side ya ddyo nga yalunda nkoko kati ennume eya Frank Agashumba nerwanagana nennume eya muliranwa we ku luddo lwa kono muliranwa we alunda enkoko ayinza okugamba nti nange nina seggwanga wano kanji kuwereze Frank Agashumba eta sente eyo ani ayine enkoko ati nze nkuga nti bonna bali ku kyalo kimu Frank ali wakati ku side ya ddyo alina yalunda enkoko ku side ya kono Frank alina yalunda ente ennume ya Frank Agashumba netandika okulwanagana n'ennume ya muliranwa we ku luddo lwa kono kati muliranwa we alunda enkoko ku side eya ddyo ayinza ogamba nti Frank nina wano seggwanga ennume yo bagitta kankwereze seggwanga eyambe ku nnume yo alina magezi okutegeera ategedde UPDF kati kamba gonzizi abamu balwawo kutegeera UPDF ne Africa mu lutalo lwa Iran ne Isiraeli seggwanga tesobola kutaasa nte ziri nte bulls nalabya akantu akamyansa kayise ku air defense system y'omusajja ne kagenda kakuba ekintu mu Tel Aviv ngamba oba bidduka biti ebintu nkwecho okulabirako nga bakuze nnyo ebintu ebitta abantu nkwecho okulabirako bwe baali bakuba oluseregende lw'emmotoka eza Gaddafi nga Toronto kayagala okudduka okugenda e Niger basinzira mu Indian Ocean tebali nyako kigere kyabwe mu Libya ne bakuba emmotoka ez'omu maaso n'ez'emabega n'asigala wakati awo nadduka neyekweka mukutu kakati Uganda ngeyagala okukuba okuyetabamu aba ADF e Congo tulina kugendayo tosobola bakubira wano so tulina wano SU nisate ey'omurasha gondi abasudani nga bagitya wano abo maserengeta laba twetaaga boots America bakiyita boots on ground kakati bana abasajja abaisiraeli bo ku ttaka tebakka nga bakubani omuyirani bamala kwokya buli wamu ku ttaka tebakka otalwa luli iriyo lwa mubanga okitegeera kakati ffe tukyakosa enkolene ya boots on ground twetaaga UPDF tumala oyimba obuyimba ne balinya birole ne baloka bagenda netulumba netuyimba alikuwa muze alisema toyinza kuddira ennume ey'Agashumba ng'erwanagana n'ennume ya muliranwa we golo kuba Gashumba mukwano go noga ninange nunde enkoko Gashumba kankwereze seggwanga eta sente eyo bagitta yanje nimputa mu kasupu kuba seggwanga teina capacity esamba nte fe tuli seggwanga
Biritu birekere bulls ziba ziri nnume. Sikale kulwanagana na misolo wano. Otegera. Ziri nnume. Sigale kulwanagana basa zigenda kuyingira bbiri manya tugenda kugenda musafe yakubiri manya tandike budget yeno tugisumulule rumu naye ne tuyiza jjanika musafe yakubiri kuba kati ndabo bulango busigadde okuvaawo okujjako ng'oyina wa akantu konna akataleke katuyinza okubanga tufunda nako kubanja jewo bakalumu tutandike nga tuli fresh nga twali tutaataganya. Ekyo nyini tokivaako. Njagala kuyamba bana Uganda. Olaba amawanga nga North Korea. Olaba eggwanga lya Russia. Mu Europe. Kati kamba yambe. Germany. Yesinga obugagga. Kudako France. Bungereza limfu kya kusatu. Owulira? Russia teri mu bataano abasooka abagagga. Mu Bulaya. Bwe kwata sente. Eziteeka mu byakulwanyisa. Nowa North Korea bwakola. Okutegera? Kakati wane waffe mu Africa. Ensimbi ezandibadde zituyamba okukola abantu ng'Abayisirayiri bibakola. Kubanga ne Iran terina bakagezi munnyo bangi ekozesa tekinologi wa Russia yagiyamba. Ffe mu kifo ky'okuddira ssente ne tuyita Abayisirayiri batuyambe balete tekinologi waabwe wano naffe tubeeko mu Africa kye tuliko. Ba presidenti baffe ssente bazibba bubbi. Abafrika. Ezandi tuyambye okutuukako we tutuuka. Na William Museveni ng'agamba kale kakati America yagenda ku mwezi, Russia yagenda ku mwezi, ne India yagenze, ffe tuli wano ku nsi basinze eri waggulu ne batutunuulira bati wansi bati. Tetusobola buli kasente ketufuna ogambye ogenda kweta ensonga ya budget. Kalisoliso wa government akugambye tubba obutabalika 10 buli budget. Eggwanga erikola lityo terisobola kukola kintu kyonna kyoyinza gamba nti katukyeyambise tugende tuyambe Isirayiri oba tugende tuyambe Iran. Tetusobola buli kantu konna tubba kabbe. Tetusobola. Olaba Nigeria obwavu obuli Nigeria tubulabanga mu bitundu ebimu. Abali mu government bibasinga obugagga. Abalabo n'abatali mu government ba mafia bakola deals za kimafia. Eggwanga lirina amafuta. Balina abantu abatebika abatambuza ebigere. Era kyovula mati abayekera ebitundu ebivamu amafuta olwokuba tebiddizibwa muzigo. Delta regions ezo. Ekitundu ekyo kya Delta kyovula bati kizadde abayekera bangi. Bagamba lwaki amafuta gaveno tuli banaku bazibu. Abali mu government bibagagga kyekiri wano mu Uganda. Ababeera mu government babeera ne sente naye nga Nigeria erina amafuta. Okutegera ne sente zonna abali mu government bazikola ki? Bazezisa. Anti gocha nnyo okutusiba. Nze neetaaga bwetaazi muntu kunzija wano nantwala mu America nankweka nesumula ebyobugagga wano omusanyu gwaffe oguli mu nnyanja gold kankubulire ebusiya Esebei Embali owulira Kalamojja buli kitundu kyonna wali gold. Anti sago nyingiza mu biro bagala nnyo bire sajja okunkwata atubajja kukwata obulira gwanga. Tulina ba minister ba Museveni ebitundu nga babigule Kalamojja bana tero kunona ngagaze egombolola yange nganze netaaga kudduka nengena mu America nensumulula bajja kunkwata ate nkaddi sikyagala kunkwata bajja kujja obakabono nenga sina bujjawo ebitundu byonna ebirimu gold Kalamojja. Abamu kuba minister ba Museveni n'abala bali connected balina mailo nya ekitundu kyenina kubanga waliwo gold. Kakati omuntu ava side eri Kalamojja oyagala yoki kubanga wansi waliwo gold. Kati batandise n'okozesa bapasita beefula abagenzi okuyamba twagala kubalimira emmere awo waliwo gold yawo bakozesa n'abapasita. Kakati tetuyinza kukola byakulwanyisa mbu tusobole okufuna amaanyi militarire tusobole okuyamba Abayisirayiri oba Abayirani. Tetusobola nga buli kantu konna kandi tuyambye okutuuka ku namba 2 mukabba bubbi abakulembeze bakabba bubbi abali mu buyinza bakabba bubbi. Eggwanga bali bokamala obukamazi twataga bakubira nduulu katujje ate wenye tugenda okutandikira kubanga budget kunkwata anti budget security yafunye $9 million nedda sebo topic giveeko bajja kunkwata njagala kumala kudduka genda mu America ndyoke nsumulule. Kati program nagikolera ku simu ngoli mu America
tujagiteeka wa era neri ngikolerayo ne tusindika wano aya basi